kumpi buli w'otunula mu bitundu gye tubeera osangawo kasasiro era ng'abantu bangi balindirira kumukuŋŋaanya okujja okumutwala gy'asuulibwa nga guno oluggwa nga tunoonya gye tugenda okugula amanda ge tweyambisa okufumba. Kino kiviiriddeko okutema ebibira okusobozesa okufuna amanda ageetaagibwa ekiviiriddeko obutonde bw'ensi okusaanyizibwawo. Embeera eno ye yaviirako omukyala Aida Tumuhire ne banne okutandika okukola amanda mu kasasiro agayitibwa briquettes. Twatuula ne bannange nga waliwo campaigns ezigamba nti obutonde bw'ensi babwonoonye, kati naffe ne tutuula ne tulaba kiki kye tusobola okukola okutaasa ku butonde bwansi. Ne tulowooza ku kino ekyokukola amanda agava mu kasasiro. Kasasiro ono gwe njogerako byebyayi bino ebikaze oba kasasiro omulala nga ebintu bikaze osobola okubyokya naye nga tebirimu ebintu ebya pulasitiika, ebicupa ne obuveera. Waliwo abantu abazze bakola amanda nga gano kyokka nga beeyambisa lusennyente. Ekintu Tumuhire kyagamba nti tewabaawo njawulo ekoleddwa kukendeeza ku kwonoona obutonde bw'ensi. Okuba lw'oba okozesa olusennyente oba otemye emiti tosobola kufuna olusennyente nga totemye ki omuti okufuna amanda. Kati ffe ne tulaba kiki ekyenjawulo kye tusobola okukola. Amanda gano bagakola okuva mu kasasiro asobola okuvunda oba abaasuuliddwa okumpi ne babeera era nga bagamba nti okukola amanda gano si kizibu ng'ensimbi ezeetaagisa nnyangu okufuna. Emitwalo gyali nga 2 gye twatandika nagwo kuba kasasiro omulonda bulonzi ababa babisudde eyo twabirondanga ne tubyokya. Kati emitwalo nga 2 zaali zakusasulako ku baana abatuyambangako okukola. Nabo batolina mashina amanda gano osobola okugakola. Twafunanga ebbaati kasasiro waffe ne tukola ki ne tumwokyezaawo. Bano oluvannyuma lw'okutandika n'ensimbi entono ddala beesanga nga beetaaga okugaziwa era nga kino baakikola nga beekolera n'ebyuma bye beeyambisa okukola amanda agawerako okusobola okutuukiriza obwetaavu bwabo ababa bageetaaga. Twatuula ne tulaba nti ne tuyiiya nga ttiimu, tuli ttiimu nnene. Abamu ba engineers balina obukugu mu ebintu eby'ebyuma. Ate ne tutuula ne tutandikirawo ddala department ekola bino ebyuma ebikola amanda. Tumuhire nga kati yasinga kwenyigira mu bwakitonzi akozesa abavubuka 5 nga nabo benyumiriza mu mulimu guno olw'ebirungi bye bagulabamu. Nina business gye njagala okwekolera nganze eyange ku bwange. Banayingira gano amanda ugakola mu ssaawa nga 2. Naye bw'omala gakola mu ssaawa 2 n'owummula nabo gaba gakaze ekiro emu y'amanda igula 1,000. Tuyina be tuyigiriza ate nabo nga kati bakola mulimu abakola ate nga nabo basomesa abantu abalala. Omukyalo ono era aliko obubaka bw'aba bakyala banne abalinze ku ssente z'akameeza. Ebintu byakyuka bannange muveeyo mukole kalimo ne bakaba katono tandikiraawo Katonda ajja kuwa omukisa mwako akatono akokoze eki akokoze naye mulekeraawo okubeera nti ndinda mwami. Wekijja tugenda kukwesa mu mitendera egy'okukola amanda gano. Chobe Dance yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.